Mubaka bw'omusumba Aloysius Bugingo leero bwawadde abakkiriza ku Canaan Land mu lunch hour abategeezezza nti okukyayibwa olumu kubaako omukisa. Wandika nti kkiriza abantu abamu bakukyawe wadde tolina ky'obakoze era kikkirize mundaayo bakukyawe. Bakabona abakyawa Yesu ng'ate bandikoledde wamu naye kubanga bayitibwa bakabona bamukyayira ki? Bonna tudde bajjukirwako okukola bubi era tebalina kye bali naye gwe baakyawa ye kabaka wa bakabaka. Olwekyo olwaleero mu njiri ya leero nazenga Mukama musabye wabeerewo omuntu afuna ekyokuddamu mu ebyo byayitamu. Omusumba agambye nti bangi abakyayibwa ne basooka bayita mu kusoomoozebwa naye mu kiseera kino obulamu bwabwe bwakyuka n'ategeeza nti omuntu bwakukyawa olowooza nnyo n'ofuna amagezi agakwongerayo. Tebakulimba nti olibeera mukwano gw'ensi yonna ate n'ayagala okukukyawa muwe omukisa akukyawe. Omukisa ogumuwa otya okukyawa? Mugyeko ebirowoozo bye muleke akukyawe. In fact weeraliikirirenga nnyo ng'abadde akukyawa kati ayagala akwagale. Olwaleero bange eri akukyaye kikkirize ekyabuzobinga ekimire kigwereyo. Abantu abamu babeera n'ebisiraani nga bwe bakwagala osigala mabega ate bo ne basanyuka nga kyetaagisa okukyayibwa n'obaleka. Ensi eno kengikubuulire eyagala nnyo abantu abatalina mugaso. Waliwo omuntu nga mukwano gwo nnyo era nga gwe omutwala okubeera mukwano gwo. Olunaku Mukama lw'anaakusitulamu eddaala ojja kulaba bw'afaanana. Abantu abamu okwagala kwabwe kusiraanya bwe bakukyawa obanga ali mu bbanga naye oba naye Katonda wo ate Katonda waleetera connection nga tolina strings attached. Abakubiriza okuyigira ku Yesu eyakubibwa n'akyayibwa n'avumibwa naye n'atava ku mulamwa nga n'ebigambo yalina bitono eri abo abamuyigganya. Ebimu ku bye tuyigira ku Yesu ebigambo bye byali bitono. Yayogeranga binaagasa byokka eby'obwakabaka bwa Katonda. Ebisigadde galawo olugi kolanga Yesu. Lwaleero nazze kuyigiriza bigambo bizibu nnyo. Yesu bwe yazuukira tewali mulabe we gwe yasisinkana n'ogwo. Bonna be yasisinkana baali ba nsonga. Olwekyo olokola obudde abantu bonna tebagenda kwagala ate beeramu amagezi. Katonda bw'akuyamba mu kisa kino ekyokuzuukira n'akukomyawo engulu ate tookukutana baakukomerera. Ayongedde okubategeeza nti ensi yonna tesobola kukwagala naye Katonda bw'omwesiga akufuula omwana era n'akwagala okusinga ensi n'abasaba obuteerabira muntu yabayamba. Nabagamba teweerabiranga abantu basatu mu bulamu bwo. Eyakusuula mu bizibu, eyakusuulawo ng'oli mu bizibu, neyakuyamba. Eyakusuula mu mitawaana tomwerabiranga kubanga emitawaana gy'anazza ng'omukomezaawo mu bulamu bwo gino gijja kuba gya kukumalirawo ddala. Kati ate bwe wafuna emitawaana waliwo eyakusuulawo, oyo si eyakusuula mu bizibu, oyo yetaagala ba mitawaana. Namba 3 eyakubeererawo nga bw'ofaanana akatono kaalina n'agabanya naawe. Era eno wiiki Mukama ena kyagenda okukukolera naye bw'abanga akukoledde teweerabiranga eyakubeererawo. Ayogedde ku bantu ababeera n'obulamu obw'enjawulo nga bannabyabufuzi abakyukakyuka buli kaseera naye Yesu ye wanjawulo. Tulabye wano e Kenya buli kaseera nga Odinga n'omuntu aba yeesimbyewo babeera bubi nnyo n'abantu ne bafa ne wayitawo akaseera n'aba nga ate Odinga kati abonga ne yamuwangula nga n'abantu bamaze okufa era nga gubasaza mu kabu. Tebonze n'omutabonze na babiri tabonze na basatu. Kati ebyo waffe eno mu kanisa eno mu nsi ey'omwoyo mu bulamu obuli serious ebyo tebikola. Byatumwebaze Godfrey ku Rasauti TV Omunnyo.